mukulu Tamale waliwo ensonga nnyingi nnyo ezabadde mu parliament jjo ng'eya siringisa 4,000 obuwumbi 4,000. Let me tell you, ababaka ba parliament balinga omusajja n'omukazi abasiru. Omusajja yagala parliament ne mugirwaniramu n'abaana ne bazuukuka. That money will go through. Zijja kuyisibwa. Bacha negotiate nga mutu wako mmeka. I'm telling you. Ababaka ba parliament tobasibiranga ku kintu. Baba baagala kulyako. Mwagala sente zino. Twetaagako naffe bweziti. Nawonyeza Mpuga. Naye ng'ate Mpuga simumanyi. I don't know Mpuga. Mpuga simumanyi. One day, Mpuga abali mu mmotoka ye. N'atomera mmotoka yange namukwata ttaayi. Mpuga yennyini. Mpuga nakwata Mpuga ne mutwala ku police station y'Ekibuye. Mu mwaka ky'ogwo. Ate olowooza wala nnyo. Gwe nakwata Mpuga ne mutwala Ekibuye nga mukutte ttaayi. Mubuuze. Ng'ali mu parliament. Nga nawe. Yatomera emmotoka yange okuva emabega ne muyoolamu. Nga talina amukuuma. Gwe oganti oyo Mirundi abaserikale bajjayo emundu. Ku Mirundi tewali ajjayo emundu. Omusajja yatomera emmotoka yange. Bwagitomera waliwo ekisajja kiwanvu kiri mu Kampala nakikobamu oba kiri luddawo nekijja kiserikale kya traffic. Emmotoka yange ne mugamba nti look what the tires gwe wagikola. Do you make these tires? Do you control them? Gundi kisajja kiwanvu bwekiti kyaliko kakati ekikola kyali tekikumanyi. Paka there ne muganga eyanyoko gyoba opakinga. Gandi paka your mother's vehicle there. Mine cannot be parked there. Abantu ne bamuganda nga bali awo balinda balabe engeri gy'omuyoolamu. Era bamuganda naye wano tukoze traffic jam. Let us go wali ewago wasebalamu. Tukubagane oli okwetegeera nti Uganda yafiirwa omudaali mu gw'ebikonde. Nagenda okulaba nga kijja kingoberera n'engipakinga. Bwegipakinga omusajja abaserikale ne bakigamba abaaliwo naye gwokoba omumwe disitayine maanisha dasi Mirundi nakiraba kivuga n'entwe yakyo bakikati oyani amwetayine maani naye mukomando sitayiro oli wabulabe nnyo. Omusajja osanga ng'okuba tayikondo. Mwenda nali simuyoddeeyo nga ne Museveni waali. Batwi. Ne mwenda wali omututte. Nze kumpita wakoze nnyo weni blood surgery. Nana we from nze besikuba baana bange na mukazi. Abo wabeesonyiwa. Era tewali nabagamba nti wabaawo mashini yagamba nti omukazi yatakubwangako mumuleete. Ekyokwe ne bagamba nze siiwanga ku njaga. Bw'omubanga muyina testi y'enjaga mujje mu nkebere. Oli mulamu nnyo. Nnyo katebule. Katanga okanyola osanyuse nnyo. Nga bwe nabadde nsanyuse nti nalabye omusajja yanjoga mu State House ng'akasajja keemulago kamufunyafunya. Kamugobye emisindi. Omusajja nga yagudde ku kibabu. Anti bwe tebamanyi. Abaana abo sibanenyono kizonza lukwe. Kizonza lutwava mu family enjavu nnyo. We are dealing with the people who came from poor families. Fabakulira mu rich family. Tetukolanga bano. Enziba yaffe si yeeyo. Mwe mubba mulekamu. Ne kakati gwe Museveni yali abaleetedde omusajja gwataliddamu kufuna. Nga mubatadde mu State House. Era nkiraba bakyogera. That man helped us during the Buganda Boom. Riot. Bakubira babeti kagende bakubira bana ab'emmesi. Tebansasula. Naku lweggulo nabadde wa mukwano gwangaani Lutwama ingeri ya Lutwama. Kitutu gwe yagobanga $1 million ng'ate kitutu era musajja tuheyi era bamututte mu kkooti mbiina. Lutwama kitutu ye yamugoba. Museveni yeewoze $1,000,000 10 ezo baziteeka mu kalulu ne baleeta. Naye kitutu ali ludda wakati. Ate kitutu dukere waweetangula Kenya. Kubanga nze I don't believe in short-term strategies.
no bwonyamu tekuddamu nyomu oli mukoma Museveni kabe kugirewo ddala gwe tokkirizibwa apaana sente weziri ewaka z'olyako zendyako empologoma gwekogga teyenkana pusi tekisoboka yes teyenkana pusi ensavwa apaana nze nagamba nti nga nfudde tewali mabugu gava mu State House nemmange bwalifa teri mabugu gava nga nalwiso naye kiki obanyigirako bwe emyaka gye bakuuma gyo togibala ali kyenkubuulira engoba bangobanga muppi wanko engoba yeyakunyiiza ate mwenda namusonyiwa lwaki mwenda tagezangako kunzita naye kano kakinyeenya lukwi keninako obujulizi obuyitirivu ndikatunda abaana ewa Mulanda kekali kagala okuza ne katta omwana wange ne kakolaki akusirika sonyiwa ku nsimu kabbuli ne n'omuko ku nsimu kabbuli ne muggulu naye baleke nedda baleke mukama ajja kuwa ekisa abo abakazi abo tubalaba nti bakadde bajja kuddamu batotobaze nga kyonooba bataddeko nga kinene nnyo baka nga bateegudde abo abakazi bajja kuddamu batotobaze si bakadde bajja kuddamu batotobaze wagaana okubanyampya nali ngenda banyampya anti era nze mbasabira wano ekisonyiwo ejjobakolibaggwemu nalaba nga batudda Museveni atuddewa ye Museveni yali alowooza nti anze ayinza okuntwala ku bwadivaiza nti akuyambye ayi kana bya na advisor ate tulemaganiddwa wano tulemaganiddwa mu kisenge ate nsule mu ddiiro ndowoozamu olunaku olwo bwe lwali lufaanana ku olwo ekiro ekyo baali balowooza baali tebammanyiza abantu abasinga obunyidde don't know my resolve to fight nti nasoma political science am a revolutionary nkubala nenkumanya nti gwogenda kukomawo nti olwanyisenze nagenda mu gavumenti agenda budde emyaka 14 gyokka gyenakolera Museveni nemmange ne bamukuba naye ye Museveni yangobanga mugwiwa naye sabiiti ono wali okola mu State House already lwaki yajja n'akwalisiti anti nali maze okuddukayo ng'obitegedde State House naggala oluggi lwange olwa woofiisi emyezi ebiri nenzigala nga tokyalinnyayo kuba nali ngenda kuba nakalimu oba nalwisa ombatte nali nja kwesiba bomu mbatte obwongo bwange mbumanyi kati batandika okundwanyisa 5 billion zigenda kuyita mu ofiisi yange Museveni n'abayita where is Mirundi ng'olwo waddukayo dda 5 billion ayinozitwala ate ataddewo munne waggulu nakubira nakalemu esimu nemugane gwe nakalemu okimanyi ndi mutaani wa where is Mirundi nemugaa nti oli mutegeera gye bujja otegeere nti for last week come from rich family better look at kakati omaze emyezi ebiri ogisibye ko president where is Mirundi kati bayina omuko aleeta munne waggulu omuko namulaba nga ayambala engatto ya lumwa I saw this man here nze tesobola akakadde abanyankole baga nti akakadde akakulaba mu buto tokereeka nze omuko siina kyemulabamu kakati yasoma ku National Theatre never know munyumyamu emyezi ebiri salinya mu office I locked it and left ate nze nali njigala omuvuga bamuyita bawutu tebaddamu kundaba ku State House naye ng'omusaala baguweereza ku akawunti nakati baguweereza anti endagaano erikkiriza nze sigendayo kufuna alawenseeze naki n'amafuta yagajjamu when I have a fility of bacon omulenzi oyo mujozi nnyo odira omuntu ongobeko lita z'amafuta aga gabaga kuwanga buli wiiki ate nga amafuta ga State House galiko kapapula nze saayina naye nga omusajja sente zakozesa okugenda okugjayo amafuta zisinga nabagamba nga temugakimanyi n'alawaza mbona amafuta agajjewo I have a fility of vehicles kakati bakusanga ku National Theatre obaala abasajja bava Kawempe ku poliisi musajja waali ensuubuga yani the man is there Kawempe abadde chairman w'NRM Kawempe Seremba ayingidde Wambabasi asaze eddiiro twagala tutwale wa Museveni tumubuulire
Seremba yali mukwano gwange kufa. Seremba ye musajja yalina tata eza parking ku Konsolo Square. N'ayavuola mpola. Za parking ngaawo. Wepe nga chairman w'enbowa. Era bo baali baselectinga abaana abagenda okusoma amafuta ebweru n'owaseremba yagenderamu n'owange. Babateekamu. Era nabagamba nga mbatuulira tumwogera ku mafuta mubuuze ffe. Abayinayo abaana. Kwanza natwala omwana wange n'asoma amafuta. Ne baagala omuttira mu oyiro gu ne mmuggyayo. Nali nja batta ne mmuggyayo. Ali bweru. Kakati Seremba ajja bagamba nti Seremba asaze ddiiro. Seremba twawukana. Yalaze wani. Wambabazi. Seremba yali chairman w'e Kawempe. Alazeewa. Wambabazi. Kati abasajja b'e Kawempe bajja. Mbaga tusinga mu office ahati mukyali eyo navaayo nanoba. Sikyali mu office. Njokola building up but ninokolema nalwiso mugirewo dda. Nalwiso yali tamanyi. Kakati. But where I sympathize with Nalwiso, yali tamanyi kyebazanya. Ye baamuvuga buvuzi. Kanakalima ke kali kamanyi banti baali basokodde abaana nga balina charges mu ICC. Jono Nalwiso yinga tabitegeera. Ye yali tabitegeera nti kano kakizunza lufwe. Tujja kuyiwa Museveni bw'atakakwata nga tuyiwa abantu mu kibuga. Kagende kanyonyole abantu bekasokolanga n'olufu lwako. Kakati bakugamba nti nno oli asaze. Mbaga tusingale ku National Theatre. Kubanga National Theatre we wali ki? Mbere nnyo ku pub wali. N'endya enkoko n'ebigenderako. Mbitegeera byonna. Kumbe bakuteze butezi. Mikwano gyange babiri. Bajjo yo mulaba. Yaŋŋamba nti Balamu ali naani? Namubuuza gondi yankubira esimu Balamu. Waliwo investor akwagala wano. Ne ŋŋamba Bajjo genda onkesera. Naŋŋamba nti Kaliisa yaliyo. Bakaliisa omutwe yali tavaawo. Ekibuli bwali baddeyo Geneza. Ate wagamba kano kabba ssente ne mu hoteri zaako tekasula mu biliyoni 6. Ne kajja ne kaleeta olukwe. Ne bagende wa president ne ŋŋamba Kaliisa kebera wano. Kaliisa asinika munyi. Oba nakuleeta gundi ne babba 10 biliyoni. Mbo mukakanizi nagamba Kaliisa nkuyitira omuzimu gwamukakaniza okulumirize wano. Mumukanizi yeyandagira akanguyite. Omuzimu nguyitayo. Gubitebye. Tula n'omuzimu nga ogwamukakanizi kutuulaawo. Oyogere nagwo bamukakanizi yegamba ongobe. Kakati mugenda ku National Theatre. Ojja kulaba ba investor. Ab'e Kawempe abategedde nti chairman waabwe Seremba ate munywanyiwo asaze eddiiro. Mbandi awo nabana ku palo lwa 6 nga sabiti tajja. Ate singa tebatuma sabiti nali yesibi. Era sabiti muzeeyi. Sabiti yawona. Why? Namugamba nti tugende Kanyambale nkesibe. Oli yakala kujja bisi. Yali njagala njesibe tetwali tusentebe. Singa tebatuma sabiti. Sabiti nangandi genderawo nga bw'okola ki? Nga ku mando. Kate wali. Era ekisuuti kyange kye ndali nyambadde. Ewaka bwekiri kya Moleziamu. Tebakuganya kuddaka. Singa oba ani yabuulira Museveni tuma sabbiiti aba mulala noli muzannye tetwali tuuse entebe emmotoka yali yabise. You want to humiliate me? Olusawa mmeka? Nnya. Ez'okumakya? Ezalinga 6. Ovudde ku paalo? Sabbiiti nga nkwata. Nabano yabateeka ku pick-up. Be wali nabo? Muzeeyi mukwano gwange nnyo. Era ye yansindikira ab'amagye okunkuuma. Kano kaguze abatemu banziki. Kakati bakuteeka mu mmotoka. Mukolo yange weeri. Nanoba ne Gomesi. Kakati uza muyiyo wa yange. Ne sabbiiti agaana kutuuka ewazana. Ne muka tugende Nyambale n'agaana koze nze nnoonyaki. Onoonya kugyesiba. Noonya kugyesiba tugende nfe. Ngenda ku sabbiiti enda bugenzi. Sabbiiti n'agaana nedda. Era ndaba muzeeyi. Namukubira ne Jesimu ne muganda n'atakwata. But I like him. Sabbiiti namwagalako ekintu kimu. Abaserikale bamutya. Musajja ali principled nnyo. Ali principled nnyo sabbiiti. Bakugamba nti bw'okola amanyanga
Sabiti akusange mu sseero kuba tolina kukola ki umuonera wanudde twalina eggwanga mwe tuli muzeeyi ne bamuteekako abantu bangi twagenda okulaba nga muzeeyi yeebase olwa abantu be bamuliisa be baliddeko sente olwo twagenda mu ggwanga eri omukomuno n'ateeka ababe wano bazze kubba ffenna ne tudduka nga muzeeyi yeebase mu ofiisi twadduka mu luumu ye mwalabira abantu folas we left naye twaleka mu sabiti yamuzuukusa muzeeyi naga the next gundi nti waliwo n'omukazi musiisita omukazi musiisita yali mubusiisita n'abuvaamu naye sikyabula omukazi ali perebulawe naye yali kalegiyaati yalaba nga muzeeyi bamuleetedde abantu bangi nnyo n'awulira nga naye akwatiddwako nedda yali ku duty naye nga si mubbi naga nti abalala tebajja is tired abala mukomaawo ne bamugaa nti yaganya abantu mukazi is very brown but was a nun is a former nun yaŋŋamba nti mirundi nti bampise naye olowooza mbeerawo ne mugakankume ogenda n'okuba amiri yakyambadde yampisa olunaku pulezidenti yampisa kiro nga sijja kujja kumakya nemala kumamu nenkeberamu ngaolugendo lutereevu era bukenya gwe naleka nkubye nemumalawo nze nina ekisire kakati tubadde tukyali ku kaboozi kali kubanga njagala essaawa ey'okubiri tugendagenda mu paliamenti n'ebirala oba kutuusa bantuusa pulezidenti yandaba essaawa nga 6 ogw'ekiro omuntu yatuusewo 6 waaliwo ne visiting president oba yali waawa Museveni okuti ati misaali ya mmere bakukuumira olulamba paka kiro yandabanga wali tokooye nga tolidde nakyamisana nabo mwebali I remember oyo namayanja nebaliwo nonyesa n'oyo gundi kano akawala kano mbu mulamu tewambuuliddeko balowooza neeguya nnyo neeguya nnyo kubanga nazaalibwa mu state house tuva mu famire enjavu olwo sabbiiti yeetakuvaako obudde obwo bwonna teyega kigambo yawerako paka saa 6 yes era nebwe tusinkana Museveni yantuulawo oli musibeewe alinda oda ndala yawulira ebintu byonna sabbiiti eyega kigambo nebwe nononayo muwenda munoneyiba bacwe nemutuyita bantu kakati bakusumiriyetinga sabbiiti yaliwaawo nga byonna bikolebwa musajja nga yabiraba nnyo yabiraba the way he was humiliated, the way he was bundled out of state house like a chicken thief. Museveni nga takyajjukira nti ne maama wange bamukuba amagulu nga bano bamujjuza anti baali balowooza humiliate him, humble him, ekyajja kudda atukolera. Kakati muzeeyi bwakuta office ne bagiggula. Anti muzeeyi agamba, you know how to write? Anti kamba somera akatabako genda okanone bwe buli wano buno bulala nawandika akatabo nembaga siridda balindebera kaseku ka musansala kyekiki omuziba nakuga nti balindebera kaseku ka musansala abatadda omukazi omuganda ganti olinonya nga tokyandaba olwo abalayidde ekyokuba bali byo kuli kumalamu musansala yali mwami w'ekiziba nagende wa mukwano gwe nanywa omwenge n'atamiira nayonoona mu buliri yali tatambudde na banyampi tatambudde na mukazi talina bwagenda kubuleminga agende musansala bwaza okwekiro saa 9 naga nti obuliri mbunyeddemu kati bagenda gambaki yadduka kiro musansala ewa mukwano gwe taliyo musansala mu bwakabaka bwe taliimu kulu Tamale bwe tugende mu kummulako wabaddewo ensonga ezewalese zitudde mu ggwanga waliwo olunaku olwajjo kooti ya ssemateeka yagambye nti nno etteeka ly'ebisiyagga
okusinziira ku buwangwa bwa Uganda nga bwe buli lisigale nga bwe liri naye ne bajjamu obuwayiro obumu obwavuddemu n'etteeka ne lisigalawo naye abasajja abo balowooza you see bw'osoma international relations abalamuzi abo baalisomye political science omuntu yenna atasoma political science na logic talina magezi let me tell you we are moving towards a global village a global village means what bw'ogenda mu bavubi balina kye bayita ekibeero ekibeero kitegeeza kigatta ebyennyanja byonna this is a global village egatta buli muntu you see when you create a global village sovereignty na bino cultural values bigenda bivaawo kujjako nga mumukoze conclusion Uganda twakola conclusion. When you talk about homosexuality, you think as if homosexuality has come today. Mwanga was a homo. Sekabaka. He was a homo. Why? Mwanga used homosexuality to deny the British a success. No mukazi Mwanga gwe yawasa. Mwanga lisayagala kuzaala kufuna masombira masombira yali muziba ava ku boda ebwamijja era bakugamba nti that woman tricked Mwanga yali alowooza ali ku musajja munne nga akube ekibaaba era ekyobula baganda baga kyoyafaanana Mwanga n'obulungi n'obweru kati goyinza okuyimba omwana wange nti yanfaanana. There was a possibility of us to justify. But Mwanga was not a homosexual by practice. He wanted to deny the British success. These people are talking about homosexuality as if it came yesterday. Abalungana, bebali, abalungana. The Arabs brought homosexuality. Where do you practice homosexuality? In areas where abantu b'ekitundu ekyo ngo mubanigire kitinga nga temubaagala the Jews bakola homosexuality ni lwaki nga tebabyenennyeza ddala okusinga okola anti yenkubuulira tebaagala bafune embuto kondomu zaite era nabagamba temwabooza kondomu nalaba Durex nga nkyali mwana muto kaaliwo nga bakayita Durex kondomu za coming back ate abali mu nsi abaafu abali batalina kye balya gwengo life ye gy'okulidde mu dictate obwongo bwo nti nze the way look at things si papa ogenda mpola kubanga nagenda ku ssomero nga nina banzi 10 kitange yalina beekere ng'abaana bankayirira abantu ali ku ssomero nga nyambala engatto my way tukiyita formative stage. What determines your reasoning? The formative stage, your peers, and what? But the formative stage is very important. Ntinzo lokuba nakulya ku kyalo ky'abalogo sibba nga muti okubatonga nabaga nti police ekole statistics ekasese teri bubbi okujjako murders ekasese nabo balogo ate omukonjo tatta mukonjo munne murders z'aba foreigners ng'Ebungereza bwe kiri nti abatta abaana abate ne babasalako emitwe ebiwuduwudu era baddugavu be batwalayo kyo omuzungu tatta muzungu munne ne bomu okugiteka bakiyita kawadira attack. Why don't you attack me? Kakati formative age eyina kyekukolera contributing kinene nnyo kukyoliba nti ba homosexuality baaliwo abo bakitaka ewali enfudu but wakisingiri you must understand nabawandikira akatabo kano nembaga nti am defending the speaker kati ne kooti ya muholodi nze nga kataka bwe yali speaker nendo muva jenani ne kazimba abasiyazi bakubye kanisa itafunanga ku mirembe nemuwoni abasiyazi bayingira ekereziya mu 1933 bakereziya mu America neggwawo mu Australia kati nali wa Australia yagamba nti abasododo tebalabika tufuneko abakola mu bbala n'abawala abambala jini bamalaya nga bakola emirimu gy'obusiza namugoberamu nebo gye bali tebaliyo bana abasajja you are fighting something nze mba na reason nzedda I have time bali balooza ndi mwavu nnyo nja kukiriza ngende ku mbere wansi watu mwebaza nesijja golooza nti Museveni was encouraging me to commit murder nje kubaka sajja ku nkaso olowooza nti nno
kooti yasemateeka okukakasa ekintu kino kiteekawo eggwanga nga abazungu batuli bubi. Era mpulidde owinye gundi ng'ayogera Okero, your Minister of Foreign Affairs. Okero liemu. Uganda must be respected. Yes, respected. What do? Have you ever seen Europeans coming here to beg money? You go to Europe to beg money. Abaganda bakugamba omwavu omugagga taba na mpisa. The moment you mess up your country and you depend on foreign aid, sovereignty wow. Sovereignty of a country is the sovereignty of a woman. Once you get married, the marriage target is what? Virginity. Yes. Mess up your things. A country yamwe mujonone. Mudirisent muonone. Abagezi ba Mirundi mbakanyuke ku mayirikiti, mubasule engembwa, bakomewo babakole embaniemu, mbafule ebidoli, omukole tufule ebidoli atufule potizazi niemu, bwajja kugundi bwagala wasokole, musokole. Kakati gundi agambe bagenda kujulira. Kuki? Kuteeke. Tewali kujulira. Ate mukikoze bubi nnyo. Ono mutwani walutwa. Mukwano gwange nnyo. Oliemu. Okwera oliemu. Our course must be respected. If your course are respected, why do you take Konizi agency like a Dominic twice? Baba Funane. Oh, you know, mukazi. Marriage ya mwetabuse. Mukifo kyogende wazizalawo ojulira ne w'omugagga kanzinemu. Ane sijja kuzina twafiiriddwa. Do you know what this man means? You have the East African Court of Appeal. You have the ICC that handling your issues, internal issues, and you say our courts are supreme. Dominic yandibadde awoleza wano. Wano. Nekati yagenda mu ICC. Yes. Regional bodies, continental bodies, global bodies. Nemu asomawa. Where did you go to school? Get me as a lecturer. Kati koti bazitendereza. Ntire kankubuulire. Because I get problems with my wives. Nesitanga ku muntu n'omuntu settle problems. Muzeemalira. Yes. Ezibayita internal wrangles. Yes. If your courts are supreme, why do you have people referred to the ICC court? Mr. Foreign Minister. Obwongo. Kakati obadde oyagala ensonga eno bagiteekawa ebisiyaga. Anti tukyogera. Nti bali abasajja bwe kye bajja okugamba eki. Kimu. Nti why is it that is only in Uganda yekiina yokka? Ekyokuwera ebisiyaga. Ate nga mwamala dde okukola mu East Africa nti omusajja ajja tourist mu Uganda afuna asasula wamu. Natambula mu East Africa. Kubanga mwe bamanyi nti judgment zammwe nfu. Tezikola. Kooti zammwe muzi-influencinga. This is right. The moment is right. Kambabuuze. Mumulowooza nti President Museveni ne Papa ani asinze amaanyi globally. Papa. Mu Italy bakiyisa ekya same-sex marriages. Ne bakkiriza abantu bagire. Mu Spain bakiyisa same-sex marriages. The Catholics. Era Papa yabaga nti move conscious beetaaga kusabirwa. Naye ensonga bazitambuza. Katulabe. Naye ati ffe wane seggwanga gyakoma okwebamba, seggwanga gyakoma okwereega n'okukaluba ennyama. Naye ffe kati wane tubyagala. Abazungu bagezi nnyo bajja basirira ssente abantu bayike mu luguudo bakutwale. These Europeans. Kati tubaleke bajje wano bakole ebyambi. Kugambye, don't mention it. Don't mention it. Is a wundi. Kankusomera akatabo kano. Nti sibyo. Okuva lwe bangoba mu State House omukono alowooza nti ajja kunniyamu myaka 10 wendi. Famire ya Mirundi nti baginiyamu. Nti bajja kutunyamu. Soko tusomere okutaba. Kana kajja kanuko lumu. Jakimu tukunga abantu baba kwasa omuntu lekerawo okusokola abantu. Lekerawo okusokola abantu kasajja gwe. Is not me abasokola. Nti silencing how. Nabagamba. Kana akataba nakawandiika kano. Nemba gamba nti mmwe ebisiyaga temubimanyi era temubisobola. This is not the first time we are talking about ebisiyaga. Tubadde tujja tubyogera. Ebisiyaga is ekisiyaga an English word.
kya Luganda okusiyagguka olugendo naye nga kyoyagala kiri kumpi era ffe Abaganda bakuga nti baaliyako muganda wange ne balekawo nze okimanyi oluganda lukambwe ekikajjo n'olumuli entula n'entengotengo abalaba kitaputa mutaka ne mutaka baaliyako muganda wange ne balekawo nze mutaka naani ne mutaka abataka kijjana ng'omanyi Abaganda kyebategeeza nti kinnyana mpindi omanyi kyebategeeza Abaganda nti kinnyana baamuliraano naye ono bamuyitako buyisi kuutu amwe mass communicator nze temunsobola mba amwerisiki mbakuba naye mbamalawo kasinakuba omukono ne mugwana okuniyamu bwajja kuniyamu asokole nga nze mwanda we yazenga olugosi tugende mu katabo kaffe abantu baffe bategeere engeri amateeka gye yakozeemu emirimu history of homosexuality the entire homosexuality groups in Uganda believe that the practice is an importation from Europe, which is not true. Homosexuality was in Uganda even before Europeans came. The word okusiyaga or okuvuga empanka have been part of the Chiganda vocabulary for ages. The practice was introduced by the Arabs and not an imposition from Europe. Tebyava mu Bulaaya. Abalungana be baleete. Abalungana be baleete. Kati abawalabu. Okitegedde Abaganda bwe bayimba. Abalungana be baleete. Kati abawalabu ewaabwe ate nga bw'oli ekisiyaga bakuba mayimba. Anti abawalabu baali tebaagala kuleka descendants one. When you go to Karamoja and Potopoto, you will see descendants of the Europeans. Nga bazaalayo abaana bwe baali nga bakola oluguudo lwegali omukka ne bagamba nti ne bapulisira okwambala gundi okwambala eganduula. African women were moving naked. Era ebbaluwa yaleeta Muteesa tasabangako nti abasomi bajje. The response eyava mu Church Mission Society yali egamba ti Buganda tebambala bayita naked. Even if you go there tebayigiriza okwambala cotton production will increase, not a Bible. Bishop Barubu yajja na Bible. Tiyajja na Bible. Kati bibasomesa babijjanga wano n'okuyigiriza abantu. Accidental benefits. Tewali asobola kunda ngundugiru kidole gyebuma kyondagero nimu gwe omukaniemu gwe nalaba nga inenga tele mu maazi mukulu Tamale. Ngoga number 2. Chiganda culture recognizes the prevalence of the vice homosexuality long ago. Hence the introduction of tough punishments for offenders. For example, a person who was found guilty of this crime of homosexuality was to be wrapped in dry banana leaves and set on fire. For Abaganda kyetukola omusiyazi tumwokya bwokya musanja. You cannot have a punishment for non-existing crime. Ekitegeeza nti nebyo byaliwo okuva dda. Kakati anti bye bibonerezo bibaga embula magesi ezo tuzitambula magesi mubanya kole tuzitambula magesi embula magesi abatayina magesi. Kakati how can you have a punishment on a non-existing from Baganda omusiyazi tumukwata musanja ne mumusiba omusezi gwe tukutengasira tusongola ki mizingonyo netumufumita munyuma ekyo batatu kimanyi nti fe omusezi gwe tukutte tumukuna ng'akasajja kano kasokodde abantu nemukatwala muwuguma ayani befudde lwaki kasokola abantu mukakunamya mukatwala muguma enyuma yaako nemukasomesa ku mutayimbwa guno gwakava muwuguma abasokola abantu nemukuba endulu bendulu vampaya ne mukabineti nekaduka n'olusu abantu baleka okusokola abantu. Abaganda tuyimba buyimbi
the Chiganda culture omala okusesema mwenge naloto lumanyi tomanyi lugero olwo ayo Muganda ndi Muganda omala okusesema mwenge nti alinyemba ndi mutta Baganda used to compose songs. If you commit an offense, ngono sokolo alwoza mbu ajja ojja kutegula kati abazungu tibatumu ojja kuenda kule mvunyu mu mpale okubwa ebigenge olijja waffe nawo tutegula mulenzi yobonyabonya famire olowooza nti no kooti ya ssemateeka okonfaminga etteeka lino tekitukose ffe nga Uganda you are going to become a party tebajja kujja wano bajja tuteekako ekikookolo nakugamba. Another big mistake the entire gay group has committed is to think that every European is a gay. Buli muzungu muli wabisia niba byagala nyanti andi kubolide baba batuuka at a level. Why are you struggling now? Nti abawala babasikire. Culture comes a time ne rwana ne modernity. Eberiwo. Yes. Why is it Museveni fighting female genital gund? Ebyo byasaka museveni ebyo. Lwaki? Why do they practice it? There's a base where you find the women female gund yeyo. Abasajja bavangaho nga bali ba distant gundi nga bagenda okukola okupakasa. Kakati omukazi mujjemu akakola eddalu. Anti wo akamuleetera okwagala. Okudda nga ate kubanga omusajja agenda okukola babeeranga mu gundi mu nsiisira balina villages zaabwe olese mukazi wewaka mujjemu akakola eddalu anti wuwo ogende nako emotoka z'empaka tebazijjamu akakola eddalu emotoka y'empaka eri mu kawoninga ebbeero bagijjamu akakola eddalu and you see this is a base a scientist. How did they consolidate on that part? Nibamanya okajjamu takola ddalu. Ukimanyi tiba scientist yes. Africa bakati tekitinga batyaka kwako. Nti for me Muganda kasa tulaba omusota ate tukwogera nda musota gumanye erinnya lyawo. Yes. Owekalungu wuuyo. Banaye mulaba owekalungu. Kasa okuyita omusota kukitegeera. Wakati a Muganda steps on his toy. Why? A snake hears, receives messages. Kubanga sound travels more fast in solids than liquids. Kakati omusota guno guwulira sound ng'ojoosa atuuka. Nga erimu vibration ne gudilating obusaga bwago. An innocent one gudduka likuvaawo. This one guli ready to fight. Ogo omutemu. Yes. Kakati a Muganda steps on his toy. Era muyinza okuba nga muli emmere mu ebyo ebiyumba ebikadde nga muli omuyumba ebikadde ebyo omusota ne guvaayo olwa carbon dioxide naki ng'emmere mulya omusota ne guvaayo abo bagenda okuzika emisota gigwa mu miti waggulu ne gigwa carbon dioxide kubanga bubi ate tulaba ekipiira nekinetaaba kasita okuma ekipiira netaaba gifwa. Kakati these Africans okusula n'embuzi naki yiso twasulanga n'embuzi mu mayumba naki yiso nga gidetectinga mangu omulabe kasa oli embuzi nga zikuba amatu a strange thing is moving ko eyo nkoko yiso y'omuddu ate enkoko kasita ekola bwetyo guba musota ng'ojjayo effumu lyo gwa musota nga guyita. How did these Africans realize this? Kakati nkugamba tife abaddugavu nabagamba ti sharp knife eyambaani eyamba muwasi a sharp knife helps ekisolo not the one who is slaughtering ekisolo n'ekisolo kino kife mangu kireme kuwulirwaki bulumi. When you bring a law on homosexuality you are recognizing homosexuality. Abalamuzi tubakubireko mu ngalo bakkiriza nti homosexuality mu Uganda mwali maya niye basomawa logically kubanga tetwandirese etteeka nga taliimu you are recognizing bali embassy weeri kabagirwanirire
naye obwongo obuli wano nze nabagamba ti if heaven has an immigration department temujja kuyingirayo. Global village mulimu kibeero kakati ekibeero gwolina okugamba nti mubeeramu engege mubeeramu mukene mubeeramu empuuta. I don't think that homosexuality is a big deal to attract what naye gwe omwana we bali musiyagga ani amusiyaga abasiyazi anti nze nkugambye nti n'abaana we must train doctors like we outlawed rape. We must also have a law on forced homosexuality. Marriage and the rape occur in the same places. Yes, you can have a couple coming to a hotel to enjoy their honeymoon. Ate honeymoon is mukitegeera. Honeymoon kitegeeza nti omusajja abbye omukazi nga bamugatta mu church yakola naye honeymoon. Yes. Nga omubbe bubbi. Baskazini mu church bakolanga ki? Abakazi bababbiranga mu church. Ngozini mu kyalo olina. Lwaki abamusajja be batula ku side kwekuba miggo. Lwaki omubikkula? Kukakasa nti yoyo fake. Yes. Omusajja yabbanga omukazi era omukazi omukwasa guno kujjayo kitala kulwana guno ogwaddiyo kuba mboko yavugiranga mu church emboko nevuga baze kubba mugole abiye mugole namukujjako mu church yakola honeymoon ne bali bagala kutunia mubuniyo basokole batuniyemu oniyo mu mwana wa Mirundi bamuniyamu gwe mulenzi gwe nalaba ngo inenga toza kano kajja kano kolumu nawo niyemu waliwo abantu bangi gwe muna tuniyemu bwe muti tunabeerawo ababadde balwanyisa enkole n'ebisiyaga kakati nkugambye nti although some Europeans believe in gay marriages they have not imposed it on anybody. No African country has been ordered to access European funding through institutions like IMF or World Bank. Shadows. I want to tell you, ani yakugambyeko ntajja kukola sente mu World Bank naki kazimba niyo lyomugambi titojja kujja mu Europe kubanga mumubyeretedde. Lwaki batuganda? Yes. Batuganira yo. Anti ba contributors ba sente baki? Basiyazi. Yes. Abasiyazi be basinga amanyi mu Europe. Bazijja wa sente abasiyazi. Anti abasiyazi temubategedde. Abasajja bakubabba. Ne bagamba katudde naki? Katudde ku basajja bannaffe. Kyogerebwa. Anti golodidiga omanyi gundi oyo. Gundi ono omusajja wa gundi wa computer. Ono gundi Bill Gates. Sente yasasula mukazi wozimanyi. Zali mpitirivu. Yava kubeera omugagga nambemu n'abeera wakuna. Olw'okugabana ebintu. Kati abasajja bali kye babaga nti anti noono muganda baaliyako muganda ekiseera ekirya muganda wekituuse. Kaakati omusajja nga bamugatta ne musajja munne be baawukana yeetaga. Anti kakati bakibasalidde. The shame has gone. The law applies. Same-sex marriages, which means this is your wife. Era mu gay marriages mwe kyemutamanyi. In gay marriages, nze nagenda Bungereza ningenda mu library yaabwe yaba gay marriages. Eyaba gay nengenda nengula ebitabo. You cannot criticize something when you are not informed about it. Ne bwa bisange ebitabo. Kyovola abantu Museveni abakubye n'abamala kuti mumutegeera. Museveni is a miss. Nobody has started Museveni. Mu Uganda temuli. Nakuga nti abamanyi Museveni yenze Sale Kigongo n'Amelia Kyambadde. Ffe tumanyi Museveni ffe ne mutabani we bwe yamugaye nti go back to the army yamuwakanyiza amumalawo amufunyafunya era nabagamba bakasolo nti mwogere ebintu ebyo naye bamunayinza itinga abantu against Museveni ajja kinyomu era yakigize nabagandi gwe muvumi you must move cautiously. Nabagamba tuli basandija by generators eno bwezikira tulekaaki nali mugezi nabagamba nti eno stand by generator so sigamba nti ekoleere ngeri tennazikira eno ng'ekyaya katusirika muzeyi tayagala ayogera ku ntebe twakulira mu byalo naye nga tado emala kuzikira n'ositamako ku mmere nga tado batezikidde
nze nabayiyiza ekintu a very good mass communicator ate nabano ba homosexual tebamanyi bafox be bali yasente nze I preserve my head ne Andrew Mwenda y'omu ku babadde mu kooti nga bawakanya ekintu ekyo sente bazirya is a right the moment it became a right bali azabali babisiyaga fa abaganda kankubuulire abaganda okujja kaabo bamayiga namulabye kati omulalu bamusibye sanja sipiika yagezeeyo sente yozimuliketadde muwafere mufere ne mayiga takyayina bantu kugulawuli nze olaba byomuntu mala kumanya yezizise mayiga talina bantu kugulawuli afere n'owinya eddolo yamufera mayiga takyayina bantu kakati yakolya kabaka Katikkiro Mulamba talina bantu talina mayiga mubokolera dduka nekuga nti muganda nabaganda ngenda ku muganda gwenkuba aba yeesigamye muganda gwenkuba mala kumanya yeesigamye tewali kyebagenda kumukola omanya aweddemu omanya abaganda obamanyi nti oyinza okuvuma kabaka oba Katikkiro ne bakusanga mu lumbe ne bakuba embooko 12 bulukooti obwo obukulu bw'ebikalo bwe mbooko 10 nga bakusangiriza bokusalira emisango omukundu ayina akabaata oyo bagamba yetulema abekikaya balema ne Mugema yakuvaako obireeta naddukwabe yagamba tugube emirundi mu kika ky'enkimu ne muganga nkola ekyembisi nze mutaka matu kabodo zamulidde mutambuza ddembe Yakobo namatu namagulu nabulenge amanya g'enkima amanya g'embizi agali awo babiddamu kwenda kuba omusajja mugezi nga nze mu kika tosobola wa ani akulimba baba Mugema manyi amanyi agabankubire ne Mugema akukkiriza obakubire Mugema tulina babiri ate ze history yonna ngimanyi ow'Ekawaala n'ow'Ebbira nze ndi w'Ebbira tuli kuwona ow'Ekawaala bansobole bamanyi yes naye nabali ab'Ebbira ettaka balitunze balimazeewo omanyi nti Ebbira eriyo omulambo oguyimiridde okumaze emyaka 3 nga baguteekamu genda Ebbira obulaba bannange nze mbimanyi ndi muganda kakati Andrew ono Fox Odoyi bagundi Pastor Sempa bali babazanyira ku bwongo you have recognized waliwo ebintu byetogera waka toyinza kusanga mukazi baawo ng'alinawo osigalo beebase n'okuba enduulu bajje bakuyambe ekyo temukyogera toyinza kugira musajja nosanga buyunga alina mukazi nokyogera mu bantu kamuswazi gwoswala omukazi ajja kuvuma nti gende wakujja kimba ofune batule tulina naye gwe oba tolina batulo kitegeeza kuganana na Shamba Boy era obwo buba bwenzi nti omukazi omuganda bw'aba yagala akuswaze takwana kumwenkana tekijja kuluma nembaga nti gwolowooza anti nze nga nkuviira okuwangula miyingo ng'amuwangula driver okuvuma Museveni tetubuliddwa w'amaanyi naye tukubanja okudya Sempijja ne bamuwanguza makanika weeruka yowaweredi kuvuma Museveni oyo omuganda abaata bamuleetera bantu kati omuganda aba avuma okudira Miriya Kyambadde ne bamuleetera Mazongo omuganda avuma bannange nze banakitegedde oba bali desperate kati balina gwe baleeta babavuma Museveni anti bamukooye oba togamba ntubuliddwa abantu abayivu wegenda owooze Sempijja bwe yayimirirawo oyo waweredingi yali asinza obululu ayogera Sempijja yali asinza gundi oyo mukodumi wange ono gundi bamujja ekyengera n'akuba Mbabaali obageraageranye Kiyimba naye Mbabaali Mbabaali w'amaanyi yes bwe bamala okuba Mbabaali ki ekyaddizira Kiyimba ne bamukuba Kagabo najja anti n'akuba Kiyimba bubi nnyo yes politics waabwe esiwa present when you are fighting with these people tuyina kyetuyita reverse psychology the people who appear to be fighting homosexuals are friends of homosexuals byebakolagana nabo ati nkubuulira why do you struggle to have a law how many cases have you seen
arising out of homosexuality. Bagamba nti abasumba badde benyigidde nnyo mu muze guno. Yo bw'okkiriza nti seero weeri. Mu Uganda temuli bisiyaga. Do you know nti abasamize mu Uganda bangi nnyo? At one time Museveni during an election had to meet the Basamize. Era yabayita Nambole. When Chukun was assassinated, Mama Pina just picked a phone nakubira Museveni. How many ministers have access to Museveni? Tewali. Ono omukazi gwe bayita Bwanga. Bwa Mirembe. Ono omukazi gwe bayita ani? Atambula ne kabangali y'amagye. Ni oyo. Gundi Mulannama. Kulannama. Ono wajja gyali gaweesa. When soldiers have, when prominent people have no escorts, these Basamize have escorts. Anti baba wa escorts lwakuba nti babbye abantu babakuume. Furufiga yagenda banziyeko abasirikale. Do I need this? Newe bali. Ebiwo ebinkumbu. Furufiga yatunuulira security yo. Museveni must protect me. The people who want to kill me are not no people opposition yababe. When I'm killed, omulambo gwange ne baguyisa mu kibuga. Ogenda okulaba dukane kwa luyindize na kano n'olutwe lwako. Kayombe nana. Si opposition be bagala okutta. No. Ba NRM benyini. Ba NRM be bagala. Si ba NRM. Bana abasokozi. Ejogo lyange mbubamanyira banyamu nja emyaka 10 tewali yali aba. Kakati. Ate nina resistance courses zirwana emyaka emirala 10. Furufiga insecurity yo yaje kuvunanyizibwako. Ayogera. Mje kankuboli. Yeza nokubanga njogera mu bantu bwende. Omuntu nakubira esimu. Yabobola babo nzemba bwendeza. Mu security. Nembera ku mukolo nanga nti nofuna esimu nti webali bakuuma. Yes. Kubanga kakati nze olumunga lwange. Let me tell you. Abantu batweza ganti oli the lion of Mogadishu yafiira mu kinaabiro. Nono sente we yaviridde mu kinaabiro. Kati abajase bamanyi kunaabira mbinaabiro. Ate ono n'amasanyaze ge gamusi. Naye mwene muganti the earlier story and this one. Ekinaabiro kiriwo ekirere. Wateekwa okubeerawo abatambulirako. Lwaki? Tebali reasoninga. Kubanga for abasoma mass communication and information management, I receive information fast. Nabaganti waliwo omusajja yamira kamera bakaita bati balina akawika ako akassa abasajja okuva Kamagulu ate abaministry tebakamanyi kafa buyindi Kamagulu kano abasajja abanoonya amaanyi ke bamira kakuba omutima ne kagumalawo kiki naye abantu abalina nakalaba aba abasajja aba family engezi omusajja kamukuba malaya yali amututte mu luumu ye initiate area omusajja ali respected neba omuwana najja nayogera nti Kamagulu amukubye yebase yeyabisa omutima kubanga omukazi wewaka ye mugezi when you look at women the way they conduct themselves oyina okutegeera ti omukazi we ayinza okukuma ebisoobooza nga yamaze okutegeera nti mulwadde tajja kusi waliwo ne professor omu yafiira awo ku terasi enaakulabye yagamba abeewaabwe nti agenze ejjinja n'akamira yakutuka bukutusi ate musisi yayina gundi wano yayina akuuma akatambuza omutima omukazi n'agaana omukazi wewaka agaana waakiri okuuma abaana bange nkulabeko ekyalaani kiveeko tokyasobola kisamba nkulaga public relations nti omukazi wewaka teyakaaba tebaatema mulanga ebbuba yalikolaki yali bikkako ne baddira omusajja avudde mu kayumba k'amalaaya bamuga nti pulesa yamukubye yafudde ku ddwaliro ly'e Lubaga geeti they brought the cops biri ne babibikkako naye gwe noyogera gwe kulayiki ndinono yafiiridde mukinaabi yafiira mukinaabi kwegamba abamagye officers tebamanyi kunaabira binaabiro kulayiki tumukubiremu sikusimula mupiira you have received the information earlier than anybody manipulate it oba suicide oba gundi pressure nti there are changes ono yabadde deputy
mugoza zeyo ludawa mumaje ono abadde alayidi kwani nze nabagamba nti mu Air Force ono ng'omwana ajja ewange ku makya anamu office junior one yajja ewange wazana ku makya nga ndi muzeeyi nkogolere ennyonyi ya muzeeyi bagenda gikuba ennyonyi ye bagenda gikuba gikanika tebagikanika bayikomyawo nga tebagikanise nga mugamba ofaako nti nva mu Air Force kanaisi waiteetisi ng'ajiva nga mugamba nti you know write what you have given me. This is a serious matter. Atoze omuntu ogeze mu banuufu mu baani omusajja mpandikira details. The man fears Museveni's plan is not secure. Nga mpita kati bamugjawo eri chief of staff wa Air Force bamugjawo ne bamutwala ebiro balipiriye mukwano gwe namuyita waliwe wendire enkoko n'ebigendera kawo ku Dowington naye ate sinywa mumujja omuntu onyowe nga yibyanga anti azimba amatamu anti onywa gwa kigero anti sinze enkunywa nakugambye nti genda oguze bajjo twawa kalikulesera biya 10 abakulu ne balyoka bakwetimba ne mugazi sumulule nanywako ecupa ezi buli cupa gye bajjangayo ng'ewedde abakulu nga bebazinywa abange banywa biya tebanywa tondo tebakyanywa bwasi kakati kasuku ye yakwata contract yaka weguggwawo ng'aweereza kuleeta endala ogugwo anti tomulaba wali wetubeera anti yababuuza kuweddemu bongere ye kasuku akati nti ecupa kati bangaye nali simanyi nti waliyo ne kuleeta ecupa abiri kakati alikawo yaga ennaku ezi guba guwedde nze ngunywa nga zangu okuggwawo ani agunywa nze abagunywa omukulu Tamale tonzize enseko yaleka bazinywedde bajja agenda okeberamu buli kuleeti yonna yakoma ku 6 teyakutya anti yadduka naye nga nze nkutte ecupa yange eryeji gye neenywera nze abantu bakimanyi that man does not drink woman singa sitomera nti nze omwenge bakugulanga kitanga bwe yali muwerita mulimu nze mbeera mu bbala y'omuntu nafuna ne sente zotalabanga yes abali nkugamba nti mweki bakoze obubi it is a storm netika mu Uganda temuli ba homosexuals nabaga Uganda temuli ba homosexuals muli mu shadows you are marketing homosexuals naye waliwo abantu abagenda mu kooti ne bawaabira abamu ku basumba gavumenti yagaa tutute Kampala kubanga tukikulaakulanye if to develop a city it must under the central government byonna mu bitwale byonna babitwalirewo okutwala Kampala kyava mu Baganda kugamba mujje gavumenti ya wakati ku ttaka lya naye toyinza kwawula Kampala na Buganda kiteekwa kubeera kyekimu okyawula otya Kampala of Uganda siya tekisoboka kyabulalo menga abagwagwagwago ne bagamba mumanyi tukole Kampala y'omukulu w'ekibuga tukwate ebimu ku mukono kabaka tali mu Buganda ne bagamba mu buli ekinze Vatican kabaka tali mu Buganda alikireka yes anafunanga passport okujja mu Kampala naye mawulisi yasinga mu muwa sente kubanga yabazalira plane ezamulirako eggwanga meya w'ekawempe mukulu Juma Waswa tukutumiddeko nnyo weebale kubeerayo mukulu Juma Waswa obubaka tubufunye wano tubulabye The Europeans and US citizens have been fighting this fight of homosexuals for many years and it has never been part of their culture or tradition. For example, when former President Bill Clinton hinted on recognizing gays into the American Armed Forces, he was opposed by the then Chief of Joint Staff, General Colin Powell. Bill Clinton went back to the drawing board and came up with a new phrase, don't ask, don't answer. Omulowooza nti abazungu tebalwanyisiza abasiyazi babalwanyisa nabo babalwanyisiza ne babalema. Senator Kerry ekyamukubya was a strong opponent of gays for 20 years. Yamala mu Senate afuuka president wa America akyuka n'abawagira kakati mwalabyeko Biden ng'agenda Vatican. Biden mukatoliki bamulya essasi abasiyazi bamukuba naye Bush
yagende Vatican ngane Papa John Mpuga ali Sinayo anoonya buli bw'abakatuliki. Lwaki Biden tagendayo? Mukatuliki bamubambula. Ati lwaki? Anti yamanyi nti abakatuliki bamuwage nekolere ko Biden nga agende wano banabanja abalibo atete Papa gwe yawemikisa nemvugamira Papa yeyampita yabagamba nga tubeze the president did not introduce me to the Pope. Ate Pope yanyiga nnyo. The only person yakolera obululuza Vatican yali first lady yagenda yebisi bano bonna balumumba baani tewali yafukamirya Papa. Lwaki? All of these women tewali yafukamirya Papa. Ate gwe nalaba ofukamidde. Supported my Rosa. Twali tufuluma. Wali otaddeko omuguli gwennyini. Vatikano neseka ko chapule. Eri yennyini yabuledda. Monsignori gwe twagenda ne yalisa giyinanga ne Papa tamumanyi. Guno giyiwako. Nakulaba ofukamidde mu maaso ga Papa. Lwaki Kabaka bw'aba agenda mu basiraamu ateekako enkuufira y'ekisiraamu? Kabaka nti yamanyi ennono. Anti yenkubuulira nedda ba AIDS bo. Be batakuyamba. Be bakubuulira nti gwe tulina njala mu bigere leka genda mu muzikiti. Okubanga wali okujjamu engatto. Kati guba musango butaba na njala mbigere. Yati seke bazikole. Zina abasiramu nabo. Abasiramu tebakimanyi. Batebamanyi bintu bibiri. Engatto zabo basalana nedda. Ona atasala mu bemutte. Nalabye ejja abaana nga bagenda okusibulukuka ennansana ku muzikiti. Naye nga abaana bato be basingako obungi nga badduka emisinde miyitirivu nnyo batuuke ku muzikiti. Nabagambye nti ensi temukimanyi. Katonda akolerayo ekintu kimu ne mutekirowooza. I'm very informed. Recently, buli mukolo gw'embaga yonna oba olumbe wali emmere galinnya n'emmotoka nga gagenda mu katale k'omubuulo. Gali emmere gazinda embaga gazinda olumbe naye emmere etabula nnyo emmere abantu bwetyo. Abantu basula njala. These are open indicators. Waliwo gye nagenda recently ne gajja gazina kiro ne gazina ennyimba ez'abalongo ez'okuwemula siisaabunya abawona ne bazina siisaabunya koleta akalenzi gabba mmere olowooza obudde tebutuweddeeko ku Tamale. waliwo gye nagenda jjo mulumbe nembawenya n'obayita abavubuka n'obaga nti mmwe okawuliraako kayita kankoko enene tugiraba mu motoka nkalabye wano ne kamala amaanyi konze mukulu Tamale bw'anaakyankalana namyalo is an open indicator. These people are daring bajja nagenda mu state house balye emmere baagala mmere. Olidde waaliwo pulezidenti wa Philippines Joseph Swada yabaga nti mujja kulyangawo bamuwaaga mu Philippines. Naye lwaki Ssaabasajja takikola bw'atyo? Ffe ne tugenda nga mu lubiri ne tulyanga emmere. Mumanyi bwa Kabaka mu lubiri ku ssaawa 7 baleeganga amaliba abaana b'amasomero gonna ne babayirako emmere ennyama biyingula. Abantu batuuse okubulwa emmere buyindi eri emmere ey'obwereere abantu basobola naye omuceere gwa bulaaka baguteeka mu kaveera keeru. Namyalo kyeyafunyeemu yakoledde abantu emitwalo 2 bajje bameka. Emitwalo 7. Kankubuuze buli lwakutaano enkya gendayo ojja kulaba abasajja abamadde ejjuba enjeru nga bali ku bugaali bwabwe ba polio. Abasamu be basinga okulwala polio. Mu Buganda mulimu abalwadde ba polio. Niffe waffe mu bakulisitayo nga sibalabayo. Abaganda bakugamba nti balina omuti ogwa wannema baguteeka mu lubaale bwabwe takwatibwa polio. Era Muteesa bwe yagalagira okugema abantu n'agema omumbejja ye yakubwa polio. Yamenya obuwanga bw'Abaganda. Kakati gwe singa abasiraamu ku muzikiti Nakasero bakebera batutte ku bugaali oba baakomolebwa nga si bakomole kusaba abasiraamu